olowooza geyayo okuyomba linda we naakuyonda anti olaba kyakanyagala kuyomba buyombi mukwana ekisookera ddala eno embeera ngikooye go ge mazima nkooye ntuka ekya nempulira ng'obulamu bwenyiye nempulira nga njagala kwetuga naye nga sisobola kwetuga kubanga obulamu bwange mbwetaaga olowooza olagawo school fees. Bagambe siddayo kusomesa. And this time around bagambe toddayo kwogera n'abasomesa. Ndowooza okiwulidde ekyo. Naye ate oli muzibu. Kwegamba obadde otambudde. Sente za school fees. Kitetenkanyizza bwe. Ng'obadde oli mukwata kigaali ogenda ondeke wano nze mala okusiiwuuka emimwa nsiiwuuka emimwa. Headmaster. Headmaster walawazi mumpesente nammwe Headmaster ate tonsangawo wano mukwano ngenda. Douglas Lwanga omukozi ku Next Media akola After 5 program ku NBS television finally naye yamaze n'ayingira ekisaawe ky'okuzannya firimu yatandikidde mu skits naye nga si ye actually ayingiddemu eno season twadde twakamala okulaba Ricky yes yayingidde ye okuzannyira ddala firimu simanyi oba yatandise okubeera nga premieringibwa naye bazannye firimu nnungi nnyo ba Rickman firimu ng'ekwasaganya ku nsonga za bikonde omuwala owa Gete yava ewaka kwegamba ng'afuba nnyo okulaba ng'ayimirizaawo famire ye obwavu obwaliyo naye nga participatinga mu ngeri ya kuba bikonde yaba Rickman Douglas Lwanga ndaba nga atandikidde ye mu comedy yes no skit eragira danga kind of comedy see for movie naye nga Douglas Lwanga abeera ayingidde movie industry yes engeri gyakoledde ekisaawe kya okubeera nti abadde ku mpewo entertainment industry mu ggwanga erya Uganda kisobokera ddala okubeera nti agenda kugattako ettaffaali eddala eddene ku nsonga ya movie industry wano mu ggwanga erya Uganda tumwagalize birungi byereere n'abayimbi abalala tubasabe bajoyininge movie industry.